Alright, banywanyi musibye mutya. Amanya nga bulijjo nze Yekolera wammwe. Musibye mutya baganda bange okwetoloola ensi yonna. Okwetoloola Uganda, okwetoloola Africa, okwetoloola America, okwetoloola Asia, okwetoloola Europe. Buli wamu musibye mutya baganda bange. Leero lunaku lwa Sunday. Muyina okusabako. Nange leero Kato Lubwama ono yanzijeyo mu bulangiti gyendi nzimuteeke mu level. Abalanga sinnagenda wala kansooke kano kawoningi nkakasukira ebitongole bya poliisi, ekitongole kya poliisi amagye SFC abakwata abantu mu kalulu k'e Kayunga, abawagizi ba NUP bemukwata mubeeko we mukoma. Nkiddamu mulekerawo okukwata abawagizi ba NUP e Kayunga. Ssemateeka wa 1995 atuwa eddembe lyaffe okuwagira yenna gwe twagala. Bwe mwali mutigumbula ffeffekka Sserubogo mwakimanya nti okulonda kuyina okuddibwamu. Bwema mwali temwetegekedde pureesha eno mwalina obutamutigumbula. Mulekeraawo okukwata abawagizi ba NUP mu bitundu by'e Kayunga. Olunaku olw'ejjo poliisi amagye SFC mwakutte abawagizi ba NUP e Bukolooto. Wazzeewo drone emu ng'ewerekerwako police patrol ne mukwata abawagizi ba NUP e Bukolooto mu Kayunga Bugerere. Naye mubeeko we mukoma. Ate mbyagala okubakakasa olunaku olw'enkya nzijja. Anti mwagamba munnoonya olunaku olw'enkya abantu b'e Kayunga Yekolera ajja. Kaakati munteegeraawo. Nkiddamu kaakati munteegeraawo. Otherwise mulekeraawo okukwata abawagizi ba His Excellency Bobi Wine. Mulekeraawo okukwata abawagizi ba NUP. Mulekeraawo okukwata abawagizi ba Nakwedde. Otherwise abantu b'e Kayunga olunaku olw'enkya Yekolera abalumbye nallo. Ngenda kuyitirako eyo ne president agenda kubeerayo. Kakati tusimbudde. Waliwo ekisajja ekitunulanga Walumbe ekigufudde omugano ogw'okunvumanga buli we kibeera. Ng'ekisajja kino si kirala bakiyita Kato Lubwama. Kato Lubwama gaaso, Kato Lubwama gannyo, Kato Lubwama omumba tuutu. Buli lw'obeera ku interview yonna onvuma. Buli lw'obeera ku interview yonna onvuma onfudde eky'okuvuma kyo. Wabula nga sinna kugenda wala kansooke njozeeyose abawagizi ba NUP n'abawagizi ba His Excellency Bobi Wine. Mwebale nnyo kusaba kubanze eno yali tageti yange. Kato Lubwama kumanya levo ze nti ffe levo ze si His Excellency Bobi Wine. Era buli lw'abeera nga ku interview ze zonna alina okujja erinnya His Excellency Bobi Wine mu kamwa ke. Buli lw'obeera nga ku interview ze zonna olina okujja His Excellency Bobi Wine mu kamwa ko. Ate era onsanyudde okitegedde nti oli si levo zo. Ffe levo zo Kato Lubwama gaaso, Kato Lubwama bidugu, Kato Lubwama Walumbe. Era interview z'osembyeyo okukola obadde tokyali ku Bobi Wine obadde oli ku nze. Kino nno ne kinsanyusa nti otegedde levo zo ze ziriwa. Nkiddamu ffe bayeekolera ffe levo zo. Naye ate era nange nkooyo okubeera levo yo sheyalinga video gwe yakatwegattako. Nkooyo okubeera levo yo kubanga nkusinga otegeera, nkusinga amagezi, kyonsinga kimu myaka, kyonsinga kimu ddogo, kyonsinga kimu mayisa mabi, kyonsinga kimu kuwemula. Ne nange nkooyo okubeera levo jo. Ogiro kyankuba ennoga buli interview kwoba Kato Lubwama. Ogiro nkyankuba ennoga ng'ompisa amatooke. Naye nja kufuukira akagumba Kato Lubwama ogenda kunneegoga. Kato Lubwama nja kufuukira akagumba ogenda kunneegoga ate nga ffe tetulina ddagala lya mpagama. Tetulina ddagala lya mpagama. Tunaakuwonya empagama. Tetulirina ery'eddagala. Kato Lubwama njagala kiddamu kinoganya n'ensonyiwa.
siye gwe askali akuuma gate gye bayita art industry. Siye gwe askali akuuma gate eyo nti buli alina okuyingira gwe alina okumwaza. Si gwe wanjigiriza ati ono mwendi, si gwe wanjigiriza okwogera, si gwe wansomesa. Bidugu nneesonyiwa. Nze sikuyegangako bantu kujja mu parliament bw'oba ekyo kye kikumpalanya kubeera empalana yange naye bwe yatandikira. Sikuyegangako bantu kujja mu parliament setteeserezo. Abantu be baalaba nti wali kimererezi, wali tosaana kubeera mu parliament. Abantu be baalaba nti wali kyemeza mu parliament era toyina kye wabakolera ne bakujjayo. Agayisa gaaga agabi ag'obutasaana kubeera honorable wa parliament, member of parliament, abantu kwe baasinzira ne bagaa Kato Lubwama tumugjeyo. Sinze abakuyega kubanga bano abantu bagezi, sinze mbategeerera. Bantu bakulu baweze emyaka 18 basobola okwawula ku ppeera n'entula, basobola okwawula ku switi ne kamulali kyekisinza okukaawa. Era ne basalawo banuune switi mu kifo ky'okumeketa kamulali. Kato Lubwama abantu baakulaba nti wali kamulali ne bagamba nti ontasaanidde kutukiikirira mu parliament. Nze nneesonyiwa tonneeteekako, nneesonyiwa tonneeteekako, tonneetako galwaddego, tommimbirako jjovu Kato Lubwama. Ndaba bulabi nga Mystic Call, ndaba bulabi Kato Lubwama nga Mystic Call. Nkukoye Kato Lubwama, Elizabeth Adowa nsanyusa okukulaba, tambuza video, sharinga video. Kato Lubwama nkukoye okunneeta kulira agalwadde gesaakusiisa. Nkukoye okunneeta kulira agalwadde gesaakusiisa. Gwe omanyi gye watakula agalwaddego, gwe weekuuta kamyu ng'omuyita ekyangwe. Olwaliro kamyu atandise okusiiwa oyagala mweta kulira ku nze Yekolera. Nkukoye okuntambulirako Kato Lubwama. Kato Lubwama sinze kizibu kyo, ebizibu bya bannayuganda kye kizibu kyo. Gwe buli wabeeranga ng'oyogera obalaata, buli wabeeranga ng'oyogera obavuma, buli wabeeranga ng'oyogera obakudaalira. Kato Lubwama bwe gaba amagombe gaakuzira, tolowooza nti nze Yekolera nsi okukumira. Oli mulambo ogutambula musajja gwe, oli kiwumba tuutu ekiwulenge. Nkukoye okuntambulirako mujjonkezi gwe. Wenna otunula ng'omujjonkezi, oli ku Yekolera ovuma. Kitunula ne kitunula ng'omujjonkezi kyonna. Tompunyirako kalalume eryo. Nkiddamu, tompunyirako kalalume eryo. Obwo obubbi bwo bwe wajja ku Martin Road, tobundeetako. Ojja kulowooza nti gwe muvumi w'ekyalo, naggamba nze muvumi we district. Bujja twefuka Kato Lubwama. Eno ye warning gyesembayo. Naggamba manye ebyama byo bingi Kato Lubwama. Okuva ku ddogo, okuva ku bubbi. N'abantu be wagezaako okutigumbula ng'okozesa amasasi n'eddogo. Nze mbisirikidde sibyogera. N'ekyo kondiko onsimoggola. Nkukoye okunsimoggola. Nkukoye okuntambulirako. Bw'oba oli muli wa bisiyaga Kato Lubwama yogera tukimanye. Buli w'obeera n'oyogera ku nze, kino ekivubuka ekitunula obubi, kino ekivubuka ekitunula obubi. Kumanya nnyo ko oli muli wa bisiyaga idiot. Oli guli gwa bisiyaga. Oyagala kukundi amabega musiru gwe. Gwe kyogamba be basimbawo naawe omuwala atwala ani? Gwe okanvume mbu okutunula obubi. Bwe bansimbawo naawe kizeesengere gwe omuwala atwala ani? Of course automatically atwala nze. Tolaba nti ndi mubi Kato Lubwama. Naye waliwo kye tuyita eryaddeko ng'omubi omweru. Kato Lubwama olabika bubi. Kato Lubwama ye mmwe bantu abatunula mu mata ne gaffa ne gaggwa ebisejja ne gaffa. Ye mmwe bantu be twakangisanga abaana. Gw'obadde okimanyi nti nze maama wange nga nkyali muto buli we nagaananga okunaaba nga ngamba mpite Kato Lubwama. Nga nzikakkana nzekka ne mugamba maama kannaabe toyita Kato Lubwama. Wali Fireeti, wali Makolima, wali Kangabaana. Nkiddamu, wali Makolima, wali Kangabaana Kato Lubwama.
era buli lwe nagaano ng'okunaaba nga nkyali muto nga maama ngamba mpite Kato Lubwama. Bwatyo maama bwe yaŋŋambanga oganye okunaaba Yekolera mpite Kato Lubwama mpite Kato Lubwama. Kaali gwe ekisajja ekinulanga emmere emya abagenyi, ekinulanga lumondo omulinnyire mu mulyango, ekinulanga ttooyi z'omukyalo ez'enkoma, gwali kaggwa mmanyiira. Neesonyiwa siina ndagaano naawe. Ono ati gwonnangira buli lunaku mbu ayogera ku babasudde ayogera ku bagundi, si gwe wamunnyingiza. Lekeraawo okunneetega mu bannamawulire nti bw'oba mbuuza ebibuuzo mbuuzaayo ku kiyeekolera. Lekeraawo okunneetega mu bannamawulire. Otherwise watandika ovuma His Excellency Bobi Wine nenkukuba n'omuvaako. Kakati wategedde levo zo nti be bayeekolera, naye ate nange njagala okukulabula omulundi ogusembayo. Siri levo zo. Okuvira ddala mu kutegeera, mu kwogera ne mu kusengejja. Siri levo zo. Ogira okyankuba ennoga Kato Lubwama, naye lwe nnaakufuukira akagumba ogenda kunneegoga. Sirina ddagala lya mpagama Kato Lubwama. Sirina ddagala lya mpagama. Kyonna kiri wali kyagagadde bubya, kitudde, kitunulanga firiigi etaliimu byakunywa. Kiri awo kiringa endomola ya kapipa. Kiri ku Yekolera. Kimanyiirwa. Kitiddirirwa ggwe. Mujjonkezi ggwe. Muwumbatuutu ggwe. Mugenge ggwe. Toneetako bigenge byo. Lekeraawo Kato Lubwama okummimbirako ejjovu. Toddamu kummimbirako jjovu. Nkuwawooni ng'esembayo Kato Lubwama. Toddamu kummimbirako jjovu. Toddamu kundeetako ttamiro n'obimba ejjovu nti ogenda kwogera ku Yekolera buli ojja ku interview. Kijja ne Walagi ng'akiboyanya. Omanyi kiina mbu Walagi bamuyita Zoliga Walagi. Kaakati kijja ne Walagi waakyo ng'akitawaanya Zoliga Walagi. Kyonna kitamidde kiboyaana buyoyaani kidde eno kidde eri. Mbu kiri ku Yekolera kivuma. Ne Walagi waakyo kindiko kimboyaanirako n'ettamiiro lyakyo kiri ku Yekolera kivuma. Njagala nkubuulira ebigambo bino Kato Lubwama. Nkiddamu era nkikkaatiriza. Gwe njagala onfuula ennoga. Onkuba ennoga. Nfuula amatooke enkuba nnyo ennoga. Naye lwe nnaakufuukira akagumba ogenda kunneegoga muwumbatuutu ggwe. Mujjonkezi ggwe. Neesonyiwa. Genda ojjanjabe galwaddego. Genda ojjanjabe kawukumya kuli munda. Genda ojjanjabe ebirwadde bye eby'obukabe ebikulimu okuli enziku. Naye nze neesonyiwa. Ndaba bulabi kiwulenge ggwe. Kinfuukidde olukokobe. Kinfuukidde olunnabe. Kinfuukidde ekizibu. Naye toddangamu kunfuukira lukokobe Kato Lubwama. Toddangamu kunfuukira lukokobe. Yekolera gw'oyagala okutambaala. Akusinga otegeera. Akusinga okurizoninga. Akusinga amagezi. Kintu kimu ky'omusinga. Kwagala bannamwandu. Obuwumbatuutu ntegeeza obusiru. Okubeera omujjegga. Emyaka egyo gyo ginsinga. Sinnagaana egyo gyonsinga. Naye neesonyiwa. Siina ndagaano naawe. Tommimbirako jjovu Kato Lubwama. Tondeetako lukonvu bwalwo. Amaaso gakiringa agattimba. Kyonna bwe kitunula kiti. Kimozoola kiti agaaso. Era nze bwe nkiraba nziruka. Bwe nkiraba nziruka. Kyonna kitunuza ssimbo. Essimbo ery'ettima. Essimbo ery'obusagwa. Kitunula nga ttimba. Bwe kimozoola kiti agaaso. Ogamba tudduke tuve wano. Ogamba nti awalumba atuuse. Ogamba enkomerero etuuse. Era Kato Lubwama emyaka gye nakusembereranga. Kyovulaba nasalawo obutaddamu kutuukirira. Kyovulaba nasalawo Kato Lubwama obutaddamu kutuukirira. Nze buli nakusembereranga ndaba ng'enkomerero etuuse. Buli wamu osolanga agaasogo kubanga omusota ke kabonero ka sitaani ku nsi. Kalate nga gwe buli w'otunula nze ndaba ttimba Ssaabasota. Ttimba ye Ssaabasota. Nze buli nakutunuulyanga nga ndaba Python ewedde emirimu. Kimozoola kiti agaaso. Ne kimozoola kiti agaaso. Ne kitunula nga olunnabe. Ne kitunula nga kasasiro.
nekitunulanga firije enkalu omutali bintu firije ya fedda nekitunulanga ente efuka omusulo nekitunulanga ente gye bakama nekitunulanga embwa esaba ebiwata kyonna embeera zaakyo kibanga embwa eziri mu koligo kibanga embwa ezesibye ekkoligo ani era alabe ku mbwa eziri mu ggobe eyo mukyalo ewammwe gye mwakulira Kato Lubwama bw'alanga embwa eziri mu ggobe embwa ezesibye enkalu embwa eziri mu kunyumya akaboozi bwe kitunulanga kyonna kitunulanga emmere eremya abagenyi kyonna kitunulanga omusambwa gw'ebukolooto kiri awo kitunulanga emmere egeremya abagenyi kitunulanga ogusambwa yese emisambwa oyo Kato Lubwama nanjwenge kiri awo kinnanjwenge sebo nakyo kirudde kyagagadde bubya kiringa ng'ekituuzizaako akabina akamu ojja nti eccupa zikifumita bakiteze empiso wansi kiri ku Yekolera kivuma otunula bubi nga Yekolera gwe Kato Lubwama gwendagana abaana wano ewaka naye mbagamba nti awo ganye okunaaba ngenda kuyita Kato Lubwama ne bakwata ebbaafu ne banaaba kubanga nange maama bye byeyantiisanga nangamba Yekolera oganye okunaaba mwana gwe ngenda kukuyitira Kato Lubwama nze nkubuulidde ngenda kukuyitira Kato Lubwama tulabe kale oba tonaabye kakali baba bampitiranga Kato Lubwama nsobole okunaaba gwe gwani avuma abantu obubi kishaitwani rajim kimbega kya sitaani ku nsi bw'okwata Kato Lubwama mu ngalo oba okuttemu sitaani bw'okolagana n'ekikato Lubwama oba okolaganye na sitaani direct kindiko kinvuma kifeŋŋene n'ekyo kitunulanga kifeŋŋene no kisabbuuni ddongolo kiringa ng'akaleega kasitraka kisabbuuni ddongolo kyambala ne panti ezirimu ebituli ekisajja ekikulu kyambala ne panti ezirimu ebituli gwe genda obuze Feibe Nassolo batakimanyi kyambala panti ezirimu ebituli kiri kunze kivuma kyeyalinga vidiyo ekituukeko toddamu nze kummimbirako jjobu feŋŋene no gwe feŋŋene no neesonyiwa ndaba bulabi si gwe yandeeta siri mwana wa nnyoko siri mwana wa kitaawo tetugatta kika tewali kitugatta first of all gwe oli Mulundi ze ndi Munnayuganda nte ndi Muganda kyekingatta naawe kyagenze kyonna kyambadde emiwalume ku mbaga y'ono omusamize Bujingo buyenze kijeri tekinyumye nako omukolo ogwabadde amakula gwonna ne kigutta omukolo gwa Bujingo ogwabadde omulungi gwonna ogwabadde gunyumye ogwabadde gutimbiddwa muntu omu n'agutta kyambadde kyekubidde eminagiro kyonna kiringa ekirina entumbi kyambadde kyonna akabuto kakiri eno jja nti kinywedde bbiya buno obusaka bw'amalwa mu kyalo kigenze n'amalo gaakyo ku mukolo gw'abali wadde nga nagwo tegwabadde mutuukirivu kigenze omukolo ogwatimbiddwa omukolo ogwateekeddwamu ssente kiwantumbi ne kigugendamu gwonna ne kigutta ne gwonooneka omulundi gumu kyagenze n'entumbi akabuto kakiringa akasaka k'amalwa akabuto kakiringa ettogero akabuto konna kakiringa entamu z'omu kyalo kyonna kyonna kiri awo kiringa enziro kiringa eppipa mwe bafumbira amalwa mwe bafumbira walagi w'omu kyalo kigenze ku mukolo gw'omusajja gwonna kigwonoonye omukolo gwa munno wagusse mbonakyo kyewadde erinnya ly'Ekinyarwanda ate mwana tuli akinyumidde kwolwo nkiwadde credit kijeri erinnya ddene nnyo liri awo teritegeerekeka kijeri nze okuva n'olwaleero mu bavandimwe ndi kijeri ndi Munyarwanda kijeri era ddala oli kijeri lwakuba gwe wali etuumi olw'okuba last king of Abanyarwanda mbuye kijeri
kanacho kyetumye kijeri. Kijeri linnya ddene nnyo bwe tuliza wane mu bivumo byaffe ebipye ku kyalo. Kijeri habeeranga omusota ogufudde guzaala. Kijeri gwe omusota ogufudde guzaala. Kiri awo kiringa entuumu ya kasasiro. Kiri awo kiringa olukokobe. Kiri awo kiringa olunnabi. Kiri awo kyonna kindeseeko depression yakyo, stress zakyo ezo kigoba mu parliament. Kizikuŋŋaanyiza kyasooka kwagala kwabikira ku Bobi Wine. Nenkigamba nno waategedde wano togenda kusobolawo. Wano togenda kusobolawo. Nenkikuba emikono guli omuggo gwe bayita toddamu kukwata ku pulezidenti wange. Kakati kindeseeko ettamiiro lyakyo ne walagi waakyo kimmimbirako ejjovu. Kakati wowe omunnemeseza kankube ggwe. Okay, ndi levo zonzikiriza. Naye ate nkugambye nja kufuukira akagumba ogiro kyankuba ennoga ojja kunneegoga. Nja kufuukira akagumba ojja kunneegoga. Kiringa ttimba kimozoola kityagaaso n'olabanga ttimba ebwami eyagala okumira. Kiringa empologoma enkadde. Kyonna kiringa empologoma enkadde eteegera ku lunnya. Kitegedde ku lunnya kimozoola kityoguuso n'ogamba bannange kiki kino tuli ku kikino kyagala kummira. Tojja kummira. Nze ndika amaggwa sitembeka, ndika amaggwa. Toddangamu okukigezaako okuntemba. Kuba ali olowooza nti omanyi okuvuma. Kato Lubwama eriyo abantu abamanyi okuvuma. Ndaba bulabi ekisajja buli we kibeera ku interview yekolera. Nze kisooka kya byonna sobola kwagala mukazi omu naye twaligayo twayagala ku mukazi omu. Ku abantu b'oyagala obamanyi. Gannamwandu gw'oyagala gwe kikapipa. Agendwa dde nga bwe muzenkanya. Sisobola kwagala ku mukazi omu naawe. Naligambye twayagala ku mukazi omu. Naye naawe okimanyi nti yekolera tasobola kwagala ku mukazi omu nange. Kaakati mbuuza ekibuuzo. Ffe ng'eneno onnanga ki? Nakubbira ki? Ebyawo Martin Kato Lubwama namubbira ki muganda wange? Anjagaza ki? Nze namuggyako mu paalamenti. Senakungako abantu bajje Kato Lubwama mu paalamenti. Setteeserezo. Agayisa gagabi bo bakiraba nga tasaana mu paalamenti. Kato Lubwama ye yennyini namugamba nti abantu okutwala mu paalamenti balina ennyonta. Balina omuntu gwe baali baagala okuggyayo. Nga John Ken Luchambuzi. Enjala yali ebaluma. Ne basalawo bali ebimererezi. Kubanga emmere tewaali. Ne bwe baamala okusiga emmere ne bagikungula ntegeeza mu kasalozi yasi yali emmere. Bwe bagikungula obulungi tewali ayinza kuwa kimererezi budde ng'amaze okufuna emmere. Tewali ayinza kuwa kyemeza budde ng'amaze okufuna emmere. Naye ekisajja kirina kazambi ku mwoyo. Ekisajja ekyo kibi. Kirina kazambi ku mwoyo. Buli ekyogera kiti nga kifuluma kazambi ng'atuwunyirira. Nkoyo okundeetako kazambi wo kiwumba tutu ggwe. Kikajege ggwe. Kiwottononwa ggwe. Kijerekaani ggwe nga ATM of Uganda bw'akiyise. Kidomola ggwe. Kikapipa kya walagi. Ekifubutuka kazambi buli ekyogera. Buli ekyogera kifubutuka kazambi. Buli lunaku ne kijja nga kyasama. Sajja kirina kazambi ku mwoyo, kirina bbi ku mwoyo. Buli kyogera kazambi. Ekisajja ekikulu n'osaasira abaana ba Kato Lubwama. N'ogamba naye bannange abaana b'ono omusajja bakuze ba Conrad baani. Batuna batya ku taata waabwe ng'afubutuka kazambi ono. N'osaasira nnyazaala waakyo bannange. Ng'alabye n'ogukoddomyo ogwawunga. Ng'alabye n'ogukoddomyo oguwumba tuutu. Ng'alabye n'ogukoddomyo ogusiru. Ng'alabye n'ogukoddomyo ogujega. Gusajja ggwe weesonyiwa enkyukakyuka ne bannankyukakyuka. Ye pulezidenti twakubye nakukuba. Nenkugaa togenda kuddamu mukwatako. Kakati obwange obwolokezza nze ndi musanyufu nnyo kikonwa ggwe. Nti wategedde levo zo. Nti His Excellency Bobi Wine si zeezi levo zo. Ffe ba Yekolera. Ffe ba levo zo.
oli mazima wanvu naye atera nange njagala okujjukiza sikyali level zo kwawe tuba twogera ku ya reasoning capacity. You cannot stand near me, you cannot be compared to me. Kanange njagala okujjukiza sikyali level zo, toddamu kummanyira, tondetako kazambi ku mwoyo oyo, toddamu kundetako kazambi gw'olina ku mwoyo kisajja ggwe. Esajja kirina kazambi ku mwoyo bannange. Esajja buli we kyogera kiwunya, omutima gwakyo guwunya obukyafu, omutima gwakyo gujjudde obubi. Nakigamba dda kyekiwalumbe nga bwe mwasomanga ebitabo byammwe, nga bwe mwasomanga ebitabo byammwe tinambi yeerabira obuloobwe baddayo okubunona n'asangayo muganda we Walumbe era ne badda naye ku nsi. Walumbe teyali mulala, yali Kato Lubwama. Walumbe yeeyubulira mu Kato Lubwama. Walumbe yaddamu n'azaalibwa omwana w'omuntu, yaddamu n'azaalibwa omwana w'omuntu. Kyekiwalumbe banange gwoba otunulya Kato Lubwama ne kiwalumbe njawulo ki? Mumbuulira amazima bannange, njawulo ki wakati wa Kato Lubwama ne Walumbe? Kidde kijeyo ne kinvuma bwe nfaanana obubi. Kiringa ekisajja kiri kya bisiyaga, kisajja kiyita mabega, kisajja kyegwanyiza basajja banne baakyo. Kale bwe kiba tekirya bisiyaga lwaki kinvumanga okulabika obubi? Nakigamba dda Kato Lubwama bw'oba onneegombye jangu nkugulira ejjiriisi. Kafeero yagamba bw'oba weegombye omuntu genda omugambe nti mina akupenda, genda omugambe nti mina akupenda. Come and confront me nti mina akupenda. Boluyi lukubunya amalwaliro gwe Kato Lubwama, lukubunya amalwaliro idiot oyagala kummanyiira. Lukubunya amalwaliro olunaku lw'olinnumbagana nti oli muli wa bisiyaga kyagala kuntuusaako buliisa maanyi. Jangu lukubunya amalwaliro, ekisajja kiri awo kyewaana mbu kirabika bulungi naye ng'ate ekyamazima Kato Lubwama tasaana yadde okuleeta emiryango. Era Kato Lubwama be baana oyo Nnaalongo omugenzi maama waakyo eyatuzaalira ekijjankunene ekyeneena. Maama waakyo buli owakyala ng'abagenye ewaka ng'akigoba emiryango ng'akigagenda emmanju togeza ne weetantala n'odda emiryango ng'abagenyi tebannagenda kubanga baali bagenda kubavuma nti mwazaala ekijjankunene. Bazadde battu baati okubavuma nti bazaala ekijjankunene. Kyonna kitunula nga kazambi omukubemu omuggo. Kiri awo kiringa emmese envundu. Kazambi omukubemu omuggo omumanyi waafaanana. Kali we watomulabangako yoyo Kato Lubwama, tunula Kato Lubwama olyoka omanyi kazambi omukubemu omuggo waatunula. Kibeera awo ne kirowooza mbu kimanyi okuvuma, mbu simanya kya kitalo nnyo, mbu simanya kikola biki. Naye Kato Lubwama gaaso gannyo kanywa omusaayi. Omwo mw'otunuuliranga ekijjankunene, omwo mw'otunuuliranga vampire eyakavosika omusaayi. Nze neesonywa tondeetako depression yo, tondeetako stress yo. Kiri awo kisajja kikulu kyebuza amagezi kiringa ng'entaana. He is a true definition of amagombe. Kiringa amagombe. Era gwe omuntu atamanyi geyeena gye bakusomesa mu Bayibuli tunuulira Kato Lubwama ogenda kuba ofunye geyeena kyeki. Kyekigeyeena, kigeyeena kiri awo. Ekimpemempeme wamma, ekimpeneegu, ennyolya, enkasafi, engajaba, byonna bivumo byakyo. Noonya ekivumo ekiyinza okujja mu mbatuutu oyo nange ng'omuntu kyambula. Kiri awo kitunula ng'ekikulukuto. Kiri awo kitunula ng'ekikulukuto. Kiri ku bantu kivuma, ono kimuvuma, ono kimuvuma. Kirweseko depression yakyo,
Kiruleseko engeregeze bula kizuukuka okuva eyo gye kyebase mu biseguusi byakyo eyo simanye emutunde waggulu tekinaaba na maaso kijja n'engeregeze zaakyo kijje kizinaabire ku Yekolera toddanga munze kunnaabirako maaso go mujenga ggwe toddangamu kunnaabirako maaso go walumbe ggwe era ekyo kyekiwalumbe kyaddabuzi Kato Lubwama kyaddabuzi kyekiwalumbe tekivuma lumbuye tikyawaffe nekivuma His Excellency Bobi Wine kale kirabe bali tekibasobola ngoma nnene kirumbye Yekolera mbu yerevo yakyo gwe gobere levo yange nga tosande na kubeera levo y'abaana bato kinyenye nkule gwe kinyinyi gwe kasodookiyo gwe toddangamu kummanyira n'ekyo ekikulukuto kyo mu maaso kizezengere gwe neesonyiwa kiwumba tutu gwe neesonyiwa kiwemmene ku gwe neesonyiwa toddangamu kuntambaala omwosiriwalira ng'omusota omuyira amafuta tonneeyubulirako Kato Lubwama tonzigirayo kalimiko tonkankanirako ng'emmotoka ewalampa endaggu tonkankanirako ng'endaggu ewalampa omutuba kiri awo kiringa endaggu ewalampa omutuba kiganyegenya kiri awo kikigenyaagenya kimaali egenya kiri awo kimaali egenya kiringa ekizanyani akalengedde ebivuuka ebyasalanga ensawa ku Martin Road enkojogo ennyolya enkodomali engajaba makolima kiri awo bw'okiraba mwana ttunga kiyimiridde wali okumanya kimakolima kirungi omanyi makolima baagiteekanga mu binyeebwa kaamuje zireme kujja kubiri naye ng'ate ekyamazima senga kaamuje zisalawo ne zijja ne ziri ebinyeebwa makolima talina kyegenda kukola kubanga sikeeya kkulu kandi Kato Lubwama kiri awo kiringa kimakolima abantu balowooza kyamaanyi nnyo olw'okuba kirina omubiri ogujjudde kazambi ogujjudde agalwadde kale abantu balowooza mbu kya kitalo nnyo kumbe kimakolima kiri awo mbu kibaka kya paalamenti kyaliko ekibaka kya paalamenti n'otunuulira ono Jacob Oulanyah ng'olinda ky'okuggyako omujjego oyo ekitiibwa ky'oba honorable kubanga omuntu ne wava mu paalamenti asigala ye honorable naye enneeyisaayo ewaliriza sipiika wa paalamenti okuggyako ekitiibwa ky'oba honorable kali Kato Lubwama mukyalinda ki okumuggyako ekitiibwa ky'oba honorable mukyalinda ki okumuggyako ekitiibwa ky'oba honorable oyo omujinga omumba tuutu omufirisuuti oyo omufalisaayo kirabika kino kyekiyudde ekyalyamu Yesu olukwe kuba ndaba kimufaanana bulala oba kyekiyuda ekyalyamu Yesu olukwe nga situmanyi kirabika kyekiyuda ekyalyamu Yesu olukwe kinfugidde akazimba mu lumuli neesonyiwa olugero lw'Abaganda lwe bayita akazimba lumuli lugamba nti akataafu ne kazimba mu lumuli kaakati kyo kyagaana okujja eka mookya okutwekulubeesezaako mu kiri eri kiri genuine kumbe nekimanyi nti kizimbye mu lumuli kisaawa yonna lugenda kukwata omuliro kijjiiremu kindiwulira Saalwa ngenda kikuba empiso Saala mukungu ekijemba tuutu ekyo ngenda kikubira empiso
ngenda kigema tete nansoyo gwe kitulemererako polio waakyo ngenda kijjanjaba polio waakyo laba nno zirese kasujja kaali kasujja mukama woyo baali fa better than me taddamu kunjogerako nagamba bw'okutama wansi ottakula envunza oba owulidde amaanyi gaayo bw'aba okakasa nti ali fa better than me taddamu kunjogerako otherwise oyo polio gwe batamugema mu butaneetako obulema bw'obwongo nja bujjanjaba nja mugema empiso ya polio oba obulema bw'obwongo bwandeetako bukadde wannema alemeddwa okugenda okusamirira emmandwa ze ezakadde wannema ali kuloga bantu ali mu kutusiriwalirako ali kutujengewalirako nja mujjanjaba polio oyo gwagezaako okundeetako oba ompita mmere kazimba mu lumuli n'ensonyiwa siyagalanga ku mukazi omunaawe kuba okimanya abakazi b'oyagala ate swabaaga oyagala binnamwandu oyagala bikazi birina agalwadde gaabyo nga nekikyasembyeyo wano we wayagala mukyala nguli bukenya gwe bayita Teddy mukyala nguli bukenya eweekabowa naye nga ani atamanyi kyattanguli bukenya ani atamanyi kyattanguli bukenya manyi wane waffe mu Buganda omuntu waba yakafa bamugenzi bwalwawo ennyo abanguli naye ani atamanyi kyattanguli bukenya Kato Lubwama agenze yevulunze mukyala wa nguli bukenya amwebaseeko amwegadanziko amaze okufuna yagalwadde ge gamulinnye ku bwongo ajja ganneetakkululizaako lwaki onneetakuliza ebirwadde byesikusiisangako Elizabeth Adowa lwaki omujego yanneetakulira ebirwadde byesimusiyangako anjagazaaki anjagazaaki ammanjaaki ammanjaaki yampolaki yanteresaaki era kyekimulowooza nti yasikaali akuuma geeti ya music industry oba ya art industry nti gwe nayina okukonkona okumpa kadi nzikiriza okuyingira tonneetakuliza galwadde go mukyala wanguli bukenya namwandu wanguli bukenya ge yakusiiga namwandu bukenya yakusiiga agalwadde ge olw'amadduddu okuluvuubana n'ogenda n'omwegadangako bye wajjayo zizaali zizaatisi z'obuluvu olwaleero agalwadde ge wajje wanguli bukenya oyagala kujja ganneetakulizaako nguli bukenya n'ekyamutta mukimanyi abantu beekabowa mumanya ekyattanguli bukenya sennyiga omukambwe ono akunyuula envi gwe yafa Kato Lubwama amaze okulwala sennyiga we ajja amunneetakulizaako toddamu nze kummanyira nga jaba ggwe kiwemmene ku ggwe nkolongo ggwe atunulanga empuuta alinga emmale etanaaba nga teesula mu mazzi alinganga empuuta kiri awo mutwe gwa mmale mutwe mukalu kiringa engajaba ebakira emikono mu kifo tegikozesa okwerwandako nkukooyo okumbojjogola toddango muze kumbojjogola tolina tewanteresa siina kikyo na kimu kasalabanda ggwe kisalabanda ggwe tolina kyewanteresa na kimu nti kyommanja nagaana okukusasula tolina kyewanteresa nze siina kiso kisalabanda ggwe neesonyiwa ndaba bulabi ntunulaako butunuzi ndeka tolina kyewanteresa nti kyommanja olwaleero ntunulaako obutunuzi ndeka ndaba bulabi tewali kingatta naawe first of all ndi munnayuganda toli munnayuganda oli mulundi entunulayo y'abalundi secondly olina ebiteega siina biteega thirdly oli sajja kirogo siirina ddogo toyagaliza olina effutwa effubitizi enge obutaagaliza nze njagaliza osegeera oli bidugu nze Yekolera Itongwa mulundi gwe neesonyiwa liisa biteega byo noonya abantu bakunywamu musaayi oliisa ebiteega byo
liisa biteega byo nze neesonyiwa genda olunda ebiteega byo lunda ebiteega byo bikute bikube n'empi binoonyeza omusaayi nga waliwo binoonyereza ogwa Joffe Lutalo omutte dogo ne likwata Misa Kisemakula lunda ebiteega byo nze neesonyiwa saakujjaako mu paalamenti mbeera zo zizakujja mu paalamenti one of recently gwe wennyini abalonzi abaakulonda ne bakutwala mu paalamenti nomalayo emyaka 5 ng'olina okubakiikirira bwe baakujjaayo wavugamba nti wawona embwa z'abalonzi era nga gwokyali honorable nawona embwa z'abalonzi nawona embwa z'abalonzi n'okitunulira n'okizzaawo nga guba muti ddala kisettaala kiri awo abantu beerubaga baakizuula tepaapa liriwoomera alya naye si gwe muti ogutemebwayo y'okuzimba weewaawo olabika wali obasesa nga ne bw'obatunulira obutunuulizi baseka naye ate baamanya nti si gwe omuti gwe balina okukozesa okuzimba constituency yaabwe kyekyegaye nti epaapa liriwoomera alya naye ate si gwe muti ogutemebwayo okuzimba Adams agambye oba kyayonkambwa nedda abantu abayonka embwa baba bategeevu kuba n'embwa eba ntegeevu oyo yayonka mbizi omanyi we baakizaalira twali mu Ssematalo kubanga emyaka mwe baakizaalira emmundu lwe zibumbujje ezigoba Idi Amin abakomboozi nga bazze maama waakyo n'akisuulawo bambi n'adduka taata waakyo yali talina kyakkola ng'embizi yeeriwaawo erina amabeere nga yeeriwo esigaddewo yokka yokka yeerimu ku tubeere taata waakyo teyasigaza kyakusalawo n'akitwalira embizi ne kiyonka ne kisika amabeere kakale omuntu eyayonka embizi ojje kunze Yekolera ovume yayonka omukyala omuzadde yayonka omukyala nakazadde weggwanga ate nga nayonkera emyaka mingi kuba ndi mu Galanda twalire tubakunkana nti bagenda kuzzaako era yannyonsa emyaka mingi kakati gwe yayonka embizi ebiseera ebyakuzaalira emmundu lwe zaabumbujja ezijjako Idi Amin bambi buli omu awo mu kavuvuŋŋano adduka adde naddeeri ezijjako Obote asooka lwe zaabumbujja we baakizaalira emmundu ezijjako Obote asooka lwe baakizaalira maka gwa 1971 lwe baakizaalira ne bakiyonsa embizi baakiyonsa mbizi kyayonka mbizi kiri kuffe abayonka abantu kivuma tekyanaaba kyogero oli kunze yanaaba kannammuli golooza lwaki bampita kimuli bannaaza kannammuli bannaaza kannamirembe kyo baakinaaza bbuza baakinaaza bonaabona kiri mu kuzunga buli wekibeera kyankalanyawo ne ku CBS yekyali kisimbye amakanda baakigobayo bubi nnyo era tebakyakikkiriza kuba ndowooza luli akatambi mwakalaba lwekyagezaako kugenda ku lubiri ab'amagye ne bakigamba wano bagobawo baakigoba bubi nnyo tekirina we kibeera buli gurupu y'abantu mwe kibeera buli gurupu y'abantu mwe kibeera kireka kyankalanyizaawo kireka kibatabudde bakaziwe kapo bonna baakikyawa omugenzi Mattinyangume yafa akyevuma baabe mukibi baakikyawa aba Igozi baakikyawa Bachansi Nalubega baakikyawa Feibe Nasoro yakikyawa Rebecca Jingo yakikyawa buli muntu yali akoleddeko mu Diamond Assemble ne Diamond Production yakikyawa kiri awo ebyana bye baazaalira mu baamulerwa bakizaalira mu baamulerwa tekirina mukisa na gumu ku nsi
ale mulerwa gye bakizaalira yanoonyawo ekyekinyigisa ne kimubula n'akinyigisa bbuza n'akinyigisa bonaabona bakinyigisa bonaabona kiri awo tekirina magezi kiri awo tekirina makulu kiri kunze Yekolera kivuma gwe kamukujje gwe nyengere gwe neesonyiwa kamukujje halinga ekisokomyo kinwanga ekisokomyo kindiko kivuma kindiko kimanyira Yekolera w'abantu kamukujje gwe nyengere gwe kisokomyo gwe kinyenyenkule gwe neesonyiwa kiringa ekikazi kirina olugambo buli wekibeera kirokompoka kino kirokompoka kiri kirokompoka kino kirokompoka kiri toddamu kundokompokanirako toddamu kunjejembukanirako toddamu kumboloogerako toddamu kunsesemerako neesonyiwa naye ate ensanyuse nnyo nti tokyaddamu kuwalampa His Excellency Bobi Wine yonna mukusuuziza wategedde levoze nti beba Yekolera naye ate ne Yekolera gamba toli levoze neesonyiwa otherwise nja kukukwata gwe nkusuule ku jirikiti nja kukwata nkusuule ku jirikiti funa levozo bw'okwatagana nabo bwe mutegeera obwo bwe mukwenkankanya obwongo genda manyira bafulufiga babbajjo balwasa basipapa babbalamu bwe mutegeera bwe muli abasiru leave me alone leave me in my peace toyina kyommanja toyina kyommanja nze sirina kikyo nkulayirira agannyobo mu Katonda Kato Lubwama sirina kikyo bw'oba oyina kyewampola vaayo kyogerere mu kamera ng'ensi yonna olaba ogambe nti Yekolera mu banja kino kyekimunvumya His Excellency Bobi Wine mu banja kino kyekimunvumya ekikutuwalanya bya bufuzi ale by'omanyi nti wali tobisobola by'omanyi nti wali tobisobola naye kamukujje gwe nyengere gwe kinyenyenkule gwe kisokomyo gwe neesonyiwa lya ssente zammwe ezaamu 7 kuba mwasalawo okusasulwa okubeera bayuzifulu idiots lya ssente zo zaamu 7 genda mu babujingo bwo genda mu masabo go tega matalo go nze neesonyiwa omanyi Kato Lubwama tesajja byavumulanga amatalo ebyasooka okuvumula amatalo e Kampala how ku Martin Road esajja ekyo kyasuulanga amatalo nga kitega amatalo nga sajja kitezite amatalo how ku Martin Road mu Kampala how nge wali Metro FM nga bye bisajja ebitega amatalo how monna mu Olodi Kampala kirira genda ku Lubaga Road na Mirembe kwa wino nga bitega amatalo paka eri waggulu ku State Square olwokuba kyekyali ekivumuzi kyago ng'era bwe kiri kutega nga kijja ng'ojja kwereeta ogende w'omuvumuzi w'amatalo naye nga kyesajja ekyateganga amatalo ku kyalo ekyo kiwalutwe kanga baana omutezi w'amatalo ku kyalo bw'olibuuka ng'era onoonya Kato Lubwama akuvumule naye ali wananvuma gwe omutezi w'amatalo ovumenze Yekolera kyekikuwola mpya ejjirikiti kyekikuwola mpya omwala mannyo osobola okugutemba gwe paka mu matabi nze ndi mwera mannyo nze ndi mwera mannyo togenda kuntemba paka mu matabi waggulu nkubuulidde Kato Lubwama leave me alone I'll never mention you because you are not even worthy to get my mention toli worthy Kato Lubwama kubeera kufuna mention nze kwogerako naye ate munnange bw'otabutanga butobe bukula bulwanira ettaka
akajjanjabwe katagemwa katuuka ne kakulema okujjanjaba yensonga lwaki bwe nakulaba ngomera ne ngamba kana akawanga kankajjanjabe kankageme nze sigenda kusobola kujjanjaba kano kabwanga kannumye ak'olukonvuba kubanga olimbwa ya lukonvuba olimbwa etalingeme embwa etalingeme banne bwekuluma ekutwala emagombe embwa etalingeme bwekuluma esobola okutwala emagombe nange kyenvudde nsalawo bannange ngeme embwa eno kwe kusalawo ngeme embwa eno kiri awo kyajja n'engeregezi zaakyo mu nsondera essente ngenda e India omutima gunnuma guliko ekituli kumbe kyalina ebirwadde byakyo mukyala nguli Bukenya byakisiiga namwandu nguli Bukenya byakisiiga era kyaddukirawo Nairobi kwaga Khan ne bakuba ebyo ebiraka ne kikomawo mu kiva India ideayo gwe wante okutulaga passport yo mulimu visa ya India nemu temuli ayo oli wano yasamirira ovuma yeeko ovuma Itongwa ne Museveni antya gonvume ne Museveni antya gonvume nga gwani avuma Itongwa nga gwani avuma Itongwa nga ne gwo reportingira gwokolera olwalira akutuma otuvumenze ne Bobby n'abalaba nankyukakyuka ba Fred Kajubiru mujede teacher naye atutya asindiseeyo gwa akabwake sebo tato jovume nene weerabira naye olungi owuliza akayimba ka His Excellency Bobby Wine tireka twejjuka nyembwa y'amatansi neggolooba bidandi nga bava ekkooti Matiansi Butyampa yalina obubwabwe bubiri obwali mumuvako emabega ye Bobby ye Nakyemalira Museveni alina obubwabwe bubiri Bujingo ne ka Museveni sorry alina akabwake Bujingo ne Kato Lubwama gaaso gannyo nene yeerabira nti embwa yasooka yadduka negenda asindise endala bagita Kato Lubwama munaye jetembe bannankyukakyuka gwe Kato Lubwama nkumanyiko bingi gwe bwoba olowooza nti Kato Lubwama omanyi okuvuma Kato Lubwama bwoba olowooza nti omanyi okuvuma bannange yeeko mmanyi okuvuma nakulira mu kyalo nakigamba nze ne bwe ŋŋamba kukuvumira ssaawa 24 nsobola azironga zinina amazzi wano agampeweza emimiro ne bwe ŋŋamba kukuvumira essaawa 24 I can do so kaakati walutwe gwe nkojogo gwe nnyolya gwe kisokomyo gwe nsekere gwe nyengere gwe kiwulenge gwe dubu gwe kalekyezi gwe kimererezi gwe engeregeze gwe kitiddirirwa gwe mujjonkezi gwe neesonyiwa toddamu okunjogerako kyerinnya lyange mukamwako gyerinnya lyange mukamwako mubuke Alini nsanyisa okukulaba gyerinnya lyange mukamwako gyerinnya lya His Excellency Bobby Wine mukamwako gyerinnya lya struggle mukamwako otherwise agagagere agala kyaswana kwambala bulungi ngatto n'agagabaliga gwolina olw'envunze zakuluma agagagere ge bayokya amafuta ku Martin Road ng'obbye ekizoozi ya mwami Dani awo mu garage ne bakwokya amafuta mu gagiraago nja kuddamu nga kose mu biwundu wamma abaagalwa muntambulize vidiyo eno ekituukeko mu kigambe nti yeekolera tojja mutembo mwambuke waggulu paka mu masanso muntambulize vidiyo eno nze mbatadde musiibe bulungi mweraba ngenze era kyenkoze nkikoze mmaze kikuba mu gutwogo ne mu gaasaago